إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أصول الدعوة السلفية رسالة jetulinayo ey'owekitiibwa Abdurrahman Abdussalam ibn Barjas rahimahullah rahmatan wasi'a, era nga omusomesa waffe yewekitiibwa Sheikh Siddiq Nasir Mubiru hafidhahullah, saba Allah amutukuumire era atwongere emigaso mingi gye yamutonderamu. Mu ngeri yemutulinde abamashayikhi wano Sheikh Shaddad oyo bangi mujjukira ku mmeeza, Sheikh Muhammad Tamusuza, Sheikh Abdul Fattah Matovu, Sheikh Jaafar Kawera, tuline Sheikh Lukman oyo ne bwe tukomaawo si bwe kiri Kirasimoni tayagala kweterawo engabo tuleke mutuukako. Sheikh Abdurrahman Sozi, Sheikh Ali Kirima yali mbyuma, yabirimu eri mu jahiliya ebya Sheikh Lukman Segawa, nabo Allah namuteeka mu bino ebyobusiraamu era yabirimu. Khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faqahu, bwatu byagamba alayhi salatu wassalam. Alhaji Haruna Sazi Mabira oyatugana omuyita sheikhi, naye ebbanga limumaze nga mumuwulira mukimanyi twakikanyako ekyo. Sheikh Nasif Mulindwa kitiibwa, imamu mukulu w'ettwale Abdulaziz Kalungi hafidhahullah bakiyatu salaf, Sheikh Siddiq bwati bwamuyita. Hasani Kirima oyo muto wa Sheikh Ali Kirima, Sheikh Arafa Kibirango, Seeka Muto, Musa Bilal Semuju, hayakumullahu jami'an. Aliwo oyo naye banaitu mwanjule ajja kisasulira kasita mwanjula ajja kusasula kwe kumwanjula si kwa bwerere. Tuyinawo wano ne Sheikh Abdurrahmani Muhammad Quraish. Kakati yabebitiibwa tugenda maaso n'omusomo gwaffe guno gw'ekitiibwa, nsaba Allah guteekemu bulungi bungi atugase nagwo fi dunya wal akhira. Obutalwawo Sheikh Nasif Mulindwa kitiibwa hafidhahullah agenda tutwala. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه: إن أحق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتفاء آثار نبيه صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة. وقد قال الله التي توصله إلى دار السعادة، صح؟ وقد قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abebitiibwa tukyagenda mu maaso n'ebikolo bya ddaawa y'abasalafu, era nga tuli ku kikolo ekyokutaano
ekikola ekisooka okuba nti bafaayo nnyo ku ilmu, al-ilmu ash-shar'i eya qaala Allah qaala rasulullah qaala sahaba. Ekyokubiri abasalafu bafaayo fi at-tatbiq al-amali, ilmu eyo bagitabaka bagiteeka mu bulamu bwabwe. Ekyokusatu bafaayo okukola daawa nga bagikola ala basira, bagikolera ku ilmu kye basomye batuusa ku balala. Olw'obulungi obwo bwe baagala butuuke ku bannaabwe, bwe balaba nga bagayadde babatuusaako amazima ago. Ekyokuna ilmu eyo gye bafunye ennyingi bwetyo, ilmu gye basooka okutunuulira mu kugikolerako ne mu kugituusa mu kugisomesa, ilmu ya tawhidi, enzikiriza entuufu, okulaba nga etuuka mu basiraamu. Ensonga ey'okumeka ey'okuna. Ey'okutaano we tuli abasalafu bafaayo ku nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallama, bajjumbira nnyo okulaba nti ebeera mu bulamu bwabwe. Tebakoma ku ekyo n'okuyita abasigadde. Ne bagamba naye nabbi bwe yatuukanga mu mbeera bweti yakola bwati, yeeyisanga bwati, ne mu bigambo ne mu bikolwa wonna bakuzzaayo ku ekyo kye yaliko nabbi waabwe sallallahu alayhi wasallama. Agamba Sheikh rahmatullahi alayhi, inna ahaqqa ma i'tana bihi al-muslim al-amal على اختفاء آثار نبيه صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. mubi mazima ddala mu nsonga ennene omusiraamu zaafaako ennyo, zanyweze ennyo, zajjumbira ennyo, kwe kukola naye ng'anoonya obuufu bw'enkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallama. Obulamu bwe bwonna afaayo ebyokulabirako nga bye tuwadde, bwe kijja mu mbeera mu daruso ewedde, bwe kijja mu mbeera ya kuziika, omulaba ng'anoonya okuziika amaziika ga nabbi yakolanga atya, biki ebyalingawo, mbeera ki. Bw'eba mbaga, mukadde waffe yagitunyonnyodde, embaga yalibadde etya, kati omukkiriza anoonya embaga ddala eri ku mulamu omutuufu egenda okutuleka nga tutambudde nkola gye yaliko nabbi sallallahu alaihi wasallam ebeera etya. Olwo agenda kugaba muwala we, agenda kufumbiza, agenda kuwasa, anoonya embeera efaanako bwetyo. Byonna n'ebisigadde, mathalan agenda kuyingira busuubuzi, alwana okulaba nabbi yasomesa atya alayhi salatu wassalaamu. Obulamu bwe bwe butyo bwonna afaayo. Bw'eba nnyambala, nabbi waffe yasomesa atya nnyambala. Bw'aba agenda okulya, waliwo ebyasomesebwa butya nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomesa, ogenda okulya otuula otya, oli otya, n'embeera zonna mu bulamu bwe bw'atyo bw'atambuza obulamu. Ayagala okulaba nga abiteeka mu bulamu bwe, abutambuze nga bwe yabutambuza nabbi we sallallahu alaihi wasallam. Kati alwana okulwana okwa waggulu, n'agezaako n'afaayo buli kyagira ogenda okulaba nabbi ono yakola atya alaihi salatu wassalam. Wadhalika li anna al-ghaya التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية. kubanga omusiraamu ebbanga lyonna ayagala kufutuuka ku hidaya, ku bulungamu. Ate obulungamu obwo agenda butuukako atya? Obulungamu obwo allati tusiluhu ila daari as-saada, obumutuusa ku daari saada, ennyumba eyaki ey'emirembe ey'essanyu. Agenda gituukako atya? وقد قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. هداية obulungamu obwo anaabufuna bwe bugenda okumuteeka muki mu nnyumba ey'essanyu, mu nnyumba y'emirembe. Naye agenda gituukako atya? Ng'amaze ggonderaani omubaka alayhi salatu wassalam. Kati kyova olaba omusalafu afaayo nnyo okulaba nabbi yakola atya, alabe obulungamu obwo bw'aba atambulirako, kubanga ayagala ejjana. Ate Allah amulagiridde ekkubo lyalina okukola ki? Okukwata liri okugondera omubaka alayhi salatu wassalam. Amugambye Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'uhu, singa munamugondera omubaka alayhi salatu wassalam, tahtadu, mugenda kuba muli ku bulungamu, mugenda kuba mukutto ekkubo ettuufu. Ate obulungamu obwo agambye kasita obufuna bwe bukutwala mu nnyumba eyaki ey'emirembe, mu nnyumba ey'essanyu, mu nnyumba ey'okweyagala, mu nnyumba ey'emirembe.
ogituukako ng'oli ku buluŋŋamu obwo bwe yaliko nabbi wo sallallahu alayhi wasallam. Kyekitwala abasalafu bano okusitukiramu mu bulamu bwe bwonna okunoonya nabbi yakola atya, mu kino nabbi yeeyisanga atya, yatambuza atya obulamu mu mbeera eno alayhi salatu wassalam. Allah bw'amuwa ezzadde anoonya, bw'aba tamanyi oluusi n'abuuza ku bamanyi, bannaye omwana ezzadde tulina kweyisa tutya, fi hiini mu mbeera nga bo bannabyabuwangwa bo banoonya kuddayo nazzikuno bajjajjaffe oli bwe yazaalanga ate bannabyabuwangwa baba mu keetalo eno neeno nazzikuno okulanga babinyweza. Y'omusalafu abeera mu keetalo eno neeno nazzikuno, nakyo kikola waawo. Nabbi waffe yeeyisanga atya alayhi salatu wassalaam. Yasomesa atya Allah bw'akuwa ezzadde olina kweyisa otya, Allah subhanahu wa ta'ala bw'akuwa kino olina kukola otya. Bannabyabuwangwa baba n'akeetalo kaabwe mu kuyimirizawo obuwangwa bunywere, bano bo baba mu keetalo okulaba nabbi waffe yakolanga atya mu mbeera ez'enjawulo sallallahu alayhi wasallam. Mu aya endala eya suratul A'raf Allah n'atulagira n'agamba wattabi'uuhu la'allakum tahtadun, mugoberere munoonye enkola ye olwo nno mugenda kufuna obuki. La'alla ebiseera bisinga bwejja mu bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebyenywezaawo nga Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi bwe yakiraga, ngera Allah bwe yagamba la'allakum tattaqun, okusiiba ng'ategeeza nti bwe munaamubikoze ne mukola ekyo mugenda kumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bwe munaagoberera omubaka tekirina kubuusabuusa, ekimma mukutte bwe buluŋŋamu bw'ayagala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaala tabaraka wa ta'ala lakad, Allah n'akinyweza ng'akikakasa ta'kiidi, laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhir wa dhakara allaha kathira. Mulina ekyokulabirako ekirungi, era gwe omulamu ogwatumya nabbi kiba kibi oba omukubyemu ebituli, bw'olekawo byeyakola n'okola ebirala, ekyokulabirako ekirungi ekyamutumya tumugoberere. wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah. Era kekamu ku kabenje bannabbi ke baagwamu omubaka bwe baagaana okumugondera, nabo ne balaba nga basobola okuteekawo ebyabwe. Omubaka olwo aba lwaki yatumwa? Bwe kiba nga buli omu era asobola okukola ebibye, ono n'akola, tewali lwaki omubaka atumwa. N'olwokuba Allah alina by'ayagala yatuma omubaka abitulage sallallahu alayhi wasallam, liman kana yaruju llaha wal yawma al akhir. Oluusi okubuulirira okumukugasa abantu abo balina okutya olunaku lw'ekkomera, batya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala oluusi Allah bana baleka obbakoona ku mulimu olinga biyinza obutamuyingira, nga naffe Allah tumumanyi naffe naye omuntu alowooza ku mbeera eyo olunaku lw'enkomera alowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billah, waliwo ebintu ng'omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala bimugasa ne bikomyawo omutima gwe buli bwalowooza ku Allah we subhanahu wa ta'ala. Nabwe kino olunaku lw'ekkomero Allah aluleeta nnyo, nalwo bimu ku bikomyawo omuntu alowooza ku lunaku olwo, ebitonde byonna bwe bigenda okukuŋŋaanyizibwa asoga omutonzi waffe subhanahu wa ta'ala. Era bw'olaba essuula z'e Makka ezasooka ezo ennyo zaalaganga nnyo abantu olunaku olwo. Omuntu buli bw'asirikira ennyo ku lunaku olwo kimukomyawo biidhinillah, n'alowoozaako obunene bwalwo. Kwegenda mu suratu al-Mutaffifin era ayogera ku bantu abo abalina ebipimo ebiki, abakwata mu zimizaani, naye yabagamba ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin azim yawma yaqumu nnaasu lirabbil alamin. Abantu oluusi bwaweeramu obulungi bambi n'omulaga embeera ng'eyo atya omutima gukankana, singa abadde alina obulyazamanya bwakoze n'omugana naye tokimanyi tugenda kusinkana Allah, siri kubanja mu maaso ga Allah. Olowooza bwabeeramu omutima omuli ogenda omulanga akomawo oluusi ngazza olyazamanya wabadde akoze, aba alina kyabadde akututteko, bw'omujjukiza olunaku olwo ng'omutima mulamu ogenda okulaba akola ki, akankana. N'omukkiriza buli bwalowooza ku lunaku olwo alongoosa nadda eri Allah we subhanahu wa ta'ala. wa dhakara allaha kathira. wa hadhihi al-aya aslun kabir fi taassi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Eno aya kikolo kinene eri abakkiriza, eri abasiraamu bonna okumanya nti eddiini yaffe bwetyo taassi
kunoonya nabbi kyekola kumugoberera ebigambo byetukozesa ebikolwa mathala nebigambo genda okuziika netumanya nti nabbi ebbanga lyonna yaliwo basahaba ne babaziika yayogeranga bigambo kyalina ebigambo byeyakozesaawo baba teyalina tobiteekawo bwe yamalanga essala yakozesanga bigambo ki bwe yalinga agenda okusaaza sallallahu alaihi wasallama waliwo ebigambo ebikozesebwa mathalan abantu gye batera okugira salli salata muwadde olinga gye yafula yenkola ye waba agenda obbasaaza abamu kati waffe walina n'ekyakala manya nti asuli esembayo manya nti bannayo oyinza okuba yezuhuli esembayo nabbi alina ebigambo byeyakozesanga ng'agenda okusaaza gweokubanga ekikyoteekawo ogenda okusaaza abasiraamu kituufu oyinza okuba ya asuli ekola ki naye nabbi bwe yalinga agenda okusaaza bw'atyo oba kitegerekka bulungi obadde nga yanukula ekibuuzo ekigamba kati kiri mu nsobi ki kati kiri mu nsobi ki okuba nti nno abantu mbaga nti saala essala ng'eringanga yekola etya yeesembayo namushekhe oba tulitegedde ansa ejjidde eddala omundowooza kivudde ansa eri etya kyokoze nabbi sikyeyakola sikyeyakola sallallahu alaihi wasallam oba tomugoberedde obanga naawe osobola oteekawo ebyo ebirungi nabbi waffe akusinga okutiisa abantu byoyagala okubatiisa nesi bwatyo bweyakolaki bwe yakola mu kifo ekyo athari eri eya Imam Malik omusajja ayina kyeyayongerako wali ku ihram nga ajje gundi naam barakallahu fikum Allah agenda kunvunaana olw'okwongerayo obwongezi naga nti agenda kuvunaana olw'okwawukana kuki ku sunna era kyekigambo kya yali Said kuba ekyo kituufu bannabida abakibuuza nnyo naye ansa ennungi era Sheikh Albani rahimahullahu tabaraka wataala mulimu ku bitabo bye ansa yagamba nti mutuufu esaano gituusa ku bannabida bonna nti kuba ayinza okukayana n'ayomba kati mathalan bali mu kuliisa abantu mu mawulire Allah n'atubonereza okuliisa abantu kati okusalya nabbi banatuboneza kali mathalan yauma alqiyama bagambe abasalya nabbi mujje wono mugenda mu muliro abasoma Qur'ani mujje mugenda mu la nabga sahabi ono ta omumanyi ono teyamugambe ekyo yamuga Allah ajja kuboneza yu'adhibuka ala mukhalafati as-sunnah bagenda kuyita abayawukana ku nsomesa ya nabbi mujje mwe mugenda wa mu bibonerezo so togamba tugende tibajja yita mu abasalira nnyo nabbi mujje tebajja kuyita gwe yasalira nabbi kubanga awo mubabu wali mujeemu tibagenda kuyitira mu mulyango gw'abasalira nabbi abasalira baali bagonvu ne gwe bagenda kuyitira mu mulyango gw'abajeemera nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba athari ya sheikh watu wano wakulu nnyo okweyimirirako shubhene tawanya nnyo abantu Imam Malik mu ngeri y'emu yali Malik mujja kunzikiza bamashayikhi omusajja asalira akabbiri oluvannyuma lwa fajr yali Said ibn Musayyab kati n'akabbiri asadde afunye kujazibaawo imaani weerinnyiddeawo oluvannyuma lwa sala yaki kati n'asaalawo era akabbiri imaamu n'amugamba tokikola n'amugamba nti Allah ayinza okumbonereza olw'okusaala era akabbiri ng'ate wamu n'ekyo mu ibaada zetulagira Allah mulimu ki okusaala yamugamba waliwo ekyokuyiga abantu abazuula mu ddiini batera okuba bakalukalu bwe batyo omumanyi amujjira kati Saidi mumanyi yali badde Saidi tabiina ilmu gyalina yali badde agakiriki naye olaba obukalukalu kakati Allah n'ambonereza olw'okusaala la waliriza omumanyi n'akola ki nakoye naam yali badde amugamba kiri kitya nnyonnyola ssebo mbitegeere buki bulungi naye nedda kakati amugamba Allah agenda kumbonereza olw'okusaalira akabbiri yamugamba nedda tagenda kukubonereza kusaala akabbiri agenda kukubonereza lwakwawukana ku nkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam enkola y'omubaka Muhammadi eri nti yatugaana nabbi waffe okusaalira akabbiri oluvannyuma lw'essala yaki ya fajiri okutuusa nga enjuba emaze okukola etya okusituka ntusalira essala eyitibwa duha era tewali essala eyitibwa shuruq nga imanyifu nnyo mbazikiri kalenge essala ya shuruq essala eri awo bagiyita salatu duha kitegerekka naye eno ansa eweebwa buli muzuuzi mu ddiini Allah agenda tubonereza olw'okuliisa emmere olwo nga bujulizi bw'amawulidi Allah tagenda kubonereza lwakuliisa mmere wabula agenda kubonereza olw'okwawukana ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amwawukanyeko atya ataddewo enkola yekwaliisirizza ki emmere ng'enkola eteriyo mu buki mu busiraamu oyagala okuliisa emmere fumba ettooke ewaka oyita abasiraamu bali awo ku muzikiti walabe waliwo anagambako
kakati agamba nti ekyo ng'omuleetera hadithi ne bwagituleetera eno wano wetuli olwaleero tujaniriza si bwe kiri. Kakati Allah n'atubonereza olw'okusaalira nabbi. Ne waliwo abasaalira nabbi nga tebali ku mukolo ogwo, kitegeeza nti ogwo omukolo oguyimirizaawo oteekeddwa okuguyimirizaawo n'obujulizi. Kakati buno obutabi bw'oyagala okulingizamu okusaalira nabbi, okuliisa emmere, okumanyagana, simanyi okwetunulako mu byenyi n'ebifaanako bwe bityo, olwo n'olyoka nebiryoka bifuna ki nga kiri ekyoba kuŋŋaanyirizzaako omaze okyemirizaawo n'obujulizi. Naam Sheikh. Mashallah. Idhan okwanukula okuba naye al-Imam Sheikh Al-Albani rahimahullah naye yakukatiza nnyo mulimu ku bitabo bye naga tusaana tukongere nnyo eri abantu abazuula mu ddiini kuba baba n'ensonga eyo ng'ayagala kulaga nti mutuleke kati kino Allah tebagenda mubonereza lwekyo naye bagenda kukubonereza okuva ku nkola ya nabbi waffe alayhi salatu wassalaam. Biidhinillah okwanukula kulungi okuba nti tukwongerayo eshubuha banabbi abagisuulawo nnyo nnyo tulabul ilm okugimanya okuginyweza obulungi kubanga buli ssaawa shubuhat zibajjira okuva mu mubtilina abo. Imaamu agenda kusaaza yarhamni wa yarhamukumullah. Kati Allah n'atuboneza nakyo kibi ne bana abagundi mu Ramadhaani abo nabo kye bagamba shanda la ilaha abo bwe batyo kati awataddemu ku kirungo ne bano mu kuziika kati era kyajja okubuuza kati la ilaha illallah mbi bana okugenda nga la ilaha illallah yaffe ayinza okubuuza ombi bonna esigala ansa ki eriemu la ilaha illallah simbi naye Allah agenda kukubonereza olw'okwawukana ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kuziika. Bwatu bwe yatwalanga abafunga agenda ga la ilaha illallah la ilaha nti nedda ajja kukubonereza ekyo yawukanye kwani kubanga yakulagira okutambulira emabega we so si kubeera ng'otambulira muki mu maaso ge. Naam. Kati agamba Sheikh eyo aya kikolo kinene kye tulina otutambulizaako eddiini yaffe okugoberera ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bi aqwalihi ebigambo bye yakozesanga mu mbeera ez'enjawulo. Bano nabbi yakozesanga kino nga bwe tugenga agenda okusaaza n'embeera ez'enjawulo wa afaalihi mu bikolwa bye nti wano yakolanga bw'ati alayhi salatu wassalaam wa jamii ahwalihi n'embeera ze zonna alayhi salatu wassalaam wa harakatihi wanaava wano bwe yadda wano yakolanga bw'ati wa sakanatihi n'embeera ze ng'alina waali wawummulidde waatudde obulamu bwe bwonna okubeera nga tubunoonya yakolanga ate sallallahu alayhi wasallam. Eyo daawa y'abasalafu era bwe batyo batambuza eddiini yaabwe kimu bibiri basanga banoonya nabbi hakadha. Naam. قال رحمة الله عليه وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب. وهذه الأسوة ensongene uswa okugobererani nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamufuula ekyokulabirako kyabwe ne bamufuula muzungu agamba atya role model kivaayo ekyo abakikola wayuwaffaqu laha ne bakifuna ekyengere ekyo tawfiiqi okubanga ekyo kirina mu bulamu bwo ng'ogamba nti nze nkoze kino nabbi waffe kubanga eriyo n'abalala nga ne ahadithi ezazirina naye ng'ekyo kyamulema. Abamu kubo nga bakisomesa n'abaana bwegenda mu masomero ago agamu osengo yalina akatabo bakola silabasi ezo nnungi osanga silabasi ya thalitha idadi eza nga sikulaga obubi bwa bidaa naye nga seeka asomesa ekitabo ekyo amaze emyaka kyayulika n'okuyulika kizze kiva takyalina na kave ey'okungulu naye nga ali mu bidaa tezenyo naye nga wano wo mu kusomesa abaana abasomesa emyaka gy'amaze ng'azuula butereevu emyaka egyo emingi naye nga ekitabo kyakikola ni Allah nga teyamuwaffaka. Kati Allah bwakuwaffaka nakutebesa embeera ennungi obulamu bw'okunoonya ekyo kye yakola nabbi sallallahu alayhi wasallama
yoyo omuntu bw'ati afaayo n'ajjukira oba n'alowooza ku lunaku olwagenda emira mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, oyo tekimuganda kisomesa olw'omusaala guli gwafuna n'ajjumbira akeera mu mpewo n'ajja n'asomesa baki abayizi n'amaakinga ebitabo nga hadiisi aziraba naye nga teziri mu bulamu bwe. Kati Allah akuwa ekyengero ekyo, omuntu alowooza ku Allah n'olunaku lw'enkomerero n'obukkiriza obwo obutuula mu mutima gwo n'okutya ku Allah subhanahu wa ta'ala n'empeera ennene z'osuubira eri Allah jalla jalaaluhu. Zino nno mpagi nkulu mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera ng'olina omukwano imaani eyo, olina omukwano ogwo, ate olina okutya ebibonezo bya Allah tabaraka wa ta'ala, ate olina n'okusuubira ebirungi ebiri maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ebyo nno Allah byonna yabituleetera ku ntandikwa ya suratu al-Fatiha, empaji ez'essatu ezo ibada al-qalbiya, okubeera ng'olina okwagala Allah, al-hubbu. Allah agamba alhamdulillahi rabbil alamin, oguba mukwano omutendeeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri arrahmani arrahim, ekyo kiba ki? Arrahmani arrahim, wabawo raja, maliki yaumiddin, waba khawfu, ye mufuzi olunaku lw'enkomerero yagenda osalawo muliro, kati oba n'okutya omusinza subhanahu wa ta'ala. Nezibangezi empaji zajja oluvannyuma lw'ezo empaji essatu, Allah n'ayogera okusinza maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Amanyi ne bajjawo ekyokuyiga nti okusinza kubeerawo Allah nga bwe yakuleeta wano, naye nga kulina ezo empaji emmeka? Essatu. Senga emu evaako oyinza okukweka nga ogudde mu bimu ku bibinja ebyabula nga bakhawariji n'abalala. Anti bwe bakhawariji bakulembeza kimu kya khawfu, kutya Allah abonereza, tebalinayo nti Allah akola ki? Kasita okola ezambi eddene gwe mukafiri toliva mu muliro, tebalinayo nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukola ki? Bamurji'a bo balina raja, ne bw'oyonoona otya gwe imaani yo ne Jibrilu mwenna mwe bamu, Allah ghafuru rahim, balina kimu raja yokka, teri bya kwogera muliro kijjana. Ne bw'oyonoona otya abo abayimbi aboononefu babayita baserebu bamaanyi mu society, tomanyi bye bakola ekiro, mwogere ku bantu, bakulaga nti abo baki banene, ne imaani yaabwe eri ku ddala ng'eryani erya Jibril. Bamurji'a babazanyira mu ddiini. Imam Ibn Abi Dawuda yagamba atya rahimahullah, Arafat wala takum naam agende Arafat ajitoa Mama Ibn Abi Dawuda yagamba atya wala takum bid'iyya wala takum murjiyan genda wansi, wala takum murjiyan ya Imam Abu Dawuda sijimani mani ya Zanjani kama Sheikh yabajitoa wala takum murjiyan la'uban bidinihi. Naam Abdurrahman yalla ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرحه. barakallahu fik. Teo bamurji edini yabo ya muzannyo ne oline bwayo no tebasigala bamukola ki bamuwana bwanyi nga tumaliza biidhini subhanahu wa ta'ala. Idhan umukiza bwatu bwatambuza edini ye yahuthuhu ala ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ekyo bwakitegera bwatu kimutwala kugoberera omubaka alayhi salatu wassalam mu bulamu bwe bwonna buli kyakola addayo okulaba bwe yakola nabbi we alayhi salatu wassalam. Ku mulembe guno gwa kompyuta era tulina okubeera nga tugoberera nabbi sallallahu alayhi wasallam n'okumwesibako buterevu ila qiyami saa. Allah yamutumira omubaka alayhi salatu wassalam nga teyakola biseera nti byaggwa kati ku biseera ffe tukole byaffe la tusigala tuddayo, yakola ate sallallahu alayhi wasallama okutuusa ddala ku nebwemba nasoma ndi muyivu kakensa yakuguka era nadye neno oba ofaanana otyo oba oli ku ddaala ki olina kukola nga bwe yakola nabbi waffe alayhi salatu. nebwemba n'ebityo ebyamaanyi mu magye era nsigala nkakatibwako okugobera nabbi sallallahu alayhi wasallam. Naam, kino Allah subhanahu wa ta'ala tuge lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wulira aya bwegenda liman kana yarju llaha wal yawmal akhir, oyo yenna amanyi nti waliyo okusinkana Allah, waliyo olunaku lw'enkomerero. Oba oli munnamagye, oba oli inginiya, oba oli profesa, oba oli mulangira, oba oli ku ddaala ki, lyonna eddala lyoliko bw'oba oyagala essanyu kutereeza ekyo n'okola nga bwe yakolanga nabbi waffe alayhi salatu wassalam. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Budde inshallah
tujja kutandikirawo omusomo gwaffe oguddako. Wafaqa llahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.